Oluvannyuma lw'okulinda mu butiti abawagizi tebatomye oluvannyuma lw'olulwana olunyuvu wakati wa Nantemego Mukuba Ensambagere Moses Goola n'Omumisiri Abdul Saba. Lawundi esooka Goola tyamutambulidde bulungi olw'Omumisiri. Mu lawundi esooka Goola engombi za Abdul obwedda zimusubira ku mbiri, ekintu ekyalowozesezza bannayuganda nti oboolyawo omusajja waabwe bandimuwangula. Mu lawundi ennya zonna Omumisiri yakize ku Goola wabula Goola n'alemerako mpaka akadde akasembayo. Oluvannyuma lw'okulangirirwa ku buwanguzi Goola asiimye nnyo omusajja munne ono olw'okuteekawo omuzannyo omunyuvu. Ono ayongeddeko nti okulemerako kwe kumuwanguzizza. Wabula ye Abdul awakanyizza ensalo y'abalamuzi ko n'obubonero bwaweereddwa Golola. Mu nnwana ezaasoose Sula Ssegawa yameza Kim Waibale mu lawunda zonna. Olulwana olulala olwatadde abantu ku bunkenke lubadde wakati wa Edward Kakembo ne Munnakenya newankubadde nga Kakembo yawanguliddwa ku bubonero butono. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.